kinana mwenda kanzibi emando so kwebaza okuba nti oli muwuliza mulungi wataddeko dda omanye ensinga bwetambula. Tuli mu masengera gyensinzidde okubuuzaako nerero ennaku z'omwezi 23 mwezi ogwokuna 2025. Webali byonna bisobodde okukola olwaleero. Abafunye ebirungi tubaagaliza binyumire bulungi, abafunye ate ebitali birungi namwe tubasaasidde. Dakika ziri 16 ezaaketa ku ssaawa entuufu ziri 36 ezaaketa ku ssaawa eyakawungeezi kaali. Nkwebaza byonna bisobodde okuba nti okola. Olwokusatu tuba tutunulidde ebintu tubibikkulira ddala munda ngeri ya kinnamawulire nobanga otambula n'okumanya eyo nagyoli ebibutikidde ensi yaffe bikyali bya paapa okugenda kwe era n'ebirala bingi ebiri mu ggwanga lyaffe wano Uganda ebitambudde. Bannanga bazze wano kulaba nti batusaako otambule n'okumanya. Bw'ogenda ebweru wa Uganda, Tanzania balonda mu October, naye wano Uganda teboogera kulonda kwayo. Nishakwade kwa Kenya. Sababu ntayogera ku Kenya. Simanyi lwaki na Uganda batunda byakulunda byeri. Tanzania ngeri ne besi jiwayo bamukutte yabuze tamanyiddwa wajali. Ebyo bibiri eyawala. America ine nsizi sonyi ugendayo nga toyina visa. Atobuza wana Uganda mweri. Uganda terimu. Ebyo bya kubanga ate bya mulundi mulala. Kiza nkwanjira bakulu betu lina bano lwaleero. Enkuba egweze wanje nti DRC Congo yali president Kabila yakomye ku nsalo president namugambye nina batono kapesa teze byuma bi wadu gambo genda ku nti DR Congo yali president Kabila yogere biri mu East Africa yamukomeza ku nsalo namugambye eno tokyetaagisa ani agoba aliko yakobye yani yaliko amugambye atya tokyali wa mugaseri gwanga lino nenga gwanga ki Congo goba Congo munne Congo munne naye Kabila yagenze mitundu ebirimu abayekera ne bamuwa obubudamu abayekera bibawamba ekitegeeza nti yayingidde gwanga muto naye ekibiina kye kyo ne bakigobera ddala. Abakulu sebo ku lwa gavumenti Mr. Gavumenti uza kwatuliza sebo asaba neyanziza abawulize manduso mwenna mbalamusaako mwebala emirimu gye mutuusaako engalo atwongera okusaasira kubanga tuli mukubaganga abakatoliki olw'okuviirwako Papa Francis ate nga nze weyagira mu Uganda mu 2015 ekitundu kyange kye nali ntwala ekyema kindi ebiseera bya kikyalamu nga zze wali ku kijjukizo ky'abajulizi Monyonyo so kyakusalwa kyamaanyi n'abalala bafunye ebizibu twongera okubasaasira era ntubakwasa Katonda abenga abagumya. Njagala okutwala omukisa guno osebo nawe okwebaza olw'otukyaza ate n'okubiriza obulungi programu eyo gyempita baga nti medio oyo ddala musajja wa byafaayo kubanga mu ngeri gy'akubirizaamu programu ze musajja alina experience, musajja ali informed nnyo naye bagambye naye okuyisaamu essimu ya medical nze abantu bangi era nga Capex uno yazikwata Capex uno bo tebamanyi yaziteekako era yazijjako bamanyi naye nange mbaga nti konze eri radio erina abagoberezi bangi nnyo number 1 radio bw'oba onaayitamu olinokeera. Njagala kwebaza abantu baffe abakuuma ddembe bonna olw'emirimu gye tukola era gye bakolera ekitundu kino naddala ekya Kampala bwe kyatujja Kampala at least ekigambo kya tteke n'ebirala byakendera so tusuubira nti singa tutambulirawo tujja kutambula bulungi okulaba nga Uganda naddala Kampala bwe tuli sebo tuyokwerinda ebeerera ddala. Tuyenze kasiba nti honorable abatuuliriza bannange nange mbalamusizaako nnyo akawungeezi ka leero. Mbebaza mu birowoozo ebyamu bye mulina ne mukkiriza ne mugattako n'ebyaffe. Okubeera wano tekitegeeza nti ebyaffe bye bisinga ebyamu obulungi, naye ne mukkiriza ne muwuliriza ne mubigatta ku byammwe ne musobola ate kutambuza eggwanga lyaffe. Kutambuza eggwanga lyaffe bulungi. Medi abantu ebirowoozo bino
bano abali mu buyinza abataliimu abantu ba bulijjo naddala kati abasinga abatuuliriza yesebo tebalina nsobi ku birowoozo byabwe bye balina era oluusi ne bye bawagira tebaba bakyamu wabula bye bawagira bye basobola okuba abakyamu era buli muntu waddembe okwagira kyayagala ekyokubiri samateeka amukkiriza ekyokubiri ng'ate nakyo kikulu abawagira ebikolebwa mu byobufuzi bakama baabwe osobola okuwagira ekituufu mu bukyamu oba okuwagira ekikyamu mu butuufu naye olwaleero osobola okuwagira ekituufu mu bukyamu oba okuwagira ekikyamu mu butuufu kati kankuweeko kyakulabirako kyokka kyakuwagira kituufu mu bukyamu mu myaka gy'ekinaana ebibiina ebyali eby'amaanyi UPC ne Democratic Party byombi byali bituufu okubeerawo naye abawagizi baabyo abamu baabiwagiranga mu bukyamu ne bakola n'ebikolwa eby'okutema ebitooke by'abannaabwe abatabiwagira kakati tekitegeeza nti byo byali bibi ng'ebibiina n'olwekyo tuyingidde mu kaseera ak'ebyobufuzi eby'amaanyi nga n'atali munnabyabufuzi abyetabamu ate buli omu nga mumanyi gyali ate wano mu Buganda nga buli muki mumanyi gyali wano mu Buganda buli akwata essimu abeera mumanyi lumu Honorable Ssegono oyo yali ayogera mu maaso ga Katikkiro n'amwebaza ate okukwatira ddamula mu kusoomozebwa n'amugamba nti ogikwatidde mu kiseera nga bookulembera bakusinga okumanya kubanga okumanya wano kwakendezebwa nnyo buli alina essimu amanyi buli mumanyi oleeta ebyenfuna olinga abimanyi nonga nti waya economy ngimanyi kakati nonga nti era ekisembayo nga namusa ku bantu wabadde okyalamusa ku bantu medi obwavu bungi mu byalo ne mu Kampala sebo mu Kampala buteekwa kubaamu kubanga Kampala tumuyita capital city naye lyekkuŋŋaaniro lya buli kizibu abalalu mwe balina okusinga abalwadde mwe balina okusinga abaavu mwe balina okusinga muno naye ne mu bitundu by'omu byalo bungi naye ekimu ku bisibya obwavu mu Buganda kankyogereko katono obwavu tubukolera enkiiko naye obugagga tetubutuulira obwavu obukolera enkiiko era media sinkana ne Kasiba nti nobasa nti kiri bubi obwavu obulabye naye tebatuulaga ntukoze tutya afuna ensimbi okuva bwe tuli njagadde kubagamba tekikoze mutuuza mu bwavu muzituuze ne mu bugagga okusobola okugaggawa obwavu obulaba mbulaba neteza munga tukoze tugaggawa jangu tuteese nga bwobulaba tulabe bwe tugaggawa enkiiko ezisinga obungi zituula kwogera ku bwavu bali mu taxi abasajja nanga batwavuwaza tewali waleetawo kiteeso Kirumira yakola atya nti yanze Kirumira namusembererako manyi we yakola nti musajja ali mu esimbu yasooka kwasa nkundeta kyakulabirako mukama we namusima nti oluko olwasizza bulungi olwekyo banaye bw'oba okola omulimu guno gwolaba ogutali mu ssente yasooka kutunda bugaali ng'atunda mpagi za gaali n'akola obwesigwa bagiranga edduka bayitanga bagale kati awo tutudde mu lukiiko lw'obugagga nga ffe tumuweerezaawo kati medi ekyo kyokoze oleese ekirowoozo mu lukiiko lwaki nti n'omugagga asobola okutandikira wansi ng'atunda mpagi za gaali ne fuluweero ozira otya fuluweero nedda zino emisingi gy'eggaali era zezo awo olaba edduuka molo bagita batya nakaseera ng'oyambuka kati molo siye siye naye molo alina n'olwekyo osobola okutandika nga alina n'onyiikira enkiiko zemutuuze ez'obwavu nga mumutenda sajja batwavuwazza mu bbanga ttono ez'okunoonya obugagga abo abagagga abatuyiseeko tobasangako nga banyumya ku bwavu naye okumanya essebo bw'olaba batudde banoonya butya bwe bayitawo banoonya butya bwe beŋŋanga okusoomoozebwa naye genda ewamwe wano bayitawo batya masuuliita kusaawa 2-3 ez'okumakya bw'olaba bakuŋŋaanye baba mu nkiiko za bwavu ababodaboda ali ku roundabout era nabo baba mu nkiiko za bwavu 89.2 FM Nsereko mbuliza Kasibantu oyo agamba nti abagaba bamala kukola nkiiko hamu yazikola wa nani hamu yakola ni meeting atule yaliridda wa
okufuna ssente kirumira gikolawa kasaba ntaleme kubuza abantu babeene kakati yayagala ngamba abantu babeene nti mukome ku kyakukaaba bwavu bamuyita mulya kimu kati olunda ne mulya kimu kikolwa bwavu babuulioga bannaffe bamulya kimu n'okomaawo twetaaga yuweera abali ekimu bangi naye twetaagawo ku mpewo abakuba nti bannanga nze yalimye katunkuma neefuna ku ssente kubanga buli lw'omalamu sayidi emu amaanyi nti ffe mulya kimu netafunayo bagamba nti bannange nze nalimye ffene nenfunayo ssente ebintu ebyo birina be birowoozeseza ddala nti tuli bangi ne bw'otakola yagamba bazituuzayo bahamu kigundo meeting zogamba jabaavu atolooza bakuyita goloza teba press conference ne mu mutwe gwo mubulimu olukiiko omutwe gwo parliament abantu balekerawo kutuula mu kiiko z'obwavu omanya obwavu n'obwebbeetu n'otagattulula kuga nti naye mbuvuddemu ntya olukiiko ne lukoma kuga nti kwekubagiza teyanzeege mbali ninze mwange okubuuza nga ndaba abantu bebawadde omwezi mulamba beetonde nga naye abulaga ku tv muwanga banna basattira bwadde wiiki mwezi gumu Deputy President wa Buganda ayogedde muwanga yekoze ebintu nenzijukira Besigye nga ali wano natandika walk to work muwanga wano bagiranga kiri walk to work muwanga ne bavaayo neera bamukyukira kuwangala kirungi muwanga ndabika bawadde obudde mwebadde omwezi ogwo nabadde manyi nabo bagende kutuula bakole roadmark nga mwe mwakoze abenaalimu ate bawadde ku byabwe byansalesale mwanga dictator awedde emirimu mwanga nakyemalira awedde oba bamutumye butumi omanyi statement eri alina okugijjawo eya president we statement eyo nti omutwe gwe tugwesiga nitwagala n'omutima gwe tugwesige alina okukakasa dictator buza batuliza dictator statement ze nedda ssebo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja ninda muwanga kabaka abatuuliriza musibye omutyano banyabo ne bassebo Medi mukama mulungi kubanga obudde bwonna simanyiwo nzize wano nga ndaba leero Moses naye ampita dictator ate tuva wafu manyi ono muganda wange ono Moses muganda wange netumala tusisinkana ne tunywa akacaayi ne tuwayaamu edduniya eno tuvudde wala kakati Medi abatuliza mbabuuziza mbatolidde ku salaamu tugende ku mukutu waliwo kyogamba kakati ensonga ezo zoyogeddeko oba oyagala nzikwate nga zikyayokya kale nti muzitaddewo nzogereko njogereko kakati Medi sikwebadde omulamu nizogereko ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna bekutuuka okwesimbawo ebifo byonna mu ggwanga bekiba kirina obusobozi kibisimbako abantu bekiba kirina obusobozi ng'oli kibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde ebifo byonna ebivuganyizibwako mu ggwanga osaanidde weekakabe obisimbeko abantu kati abasinga abatunudde speech yange bagitunuulidde ku muteeko ogwokubiri omuteeko ogwesooka mu Buganda yabadde challenge kusomozebwa nga tulaga nti wadde national unity platform yawangula mu Buganda ne waliwo ebifo 50 ebyobubaka bwa parliament bye balondebwamu national unity platform byetawangula yawangula ebifo 5 mu bitano ku bifo 10 mu bitano nolwekyo omuteeko ogusooka nga waliwo ebifo 50 ng'ebyo tebirimu bammemba ba national unity platform ate nga mubyagala
ate ng'ekibiina eky'amaanyi bijuza kyandibadde kibyetaaga. Kakati ku byo ebyo abasinga bitwogerako sinaba opposition ku 55 37 ku byo ba NRM. Kati tolako 5 37 tegeza abasigadde aba opposition balinako 10 bimeka 14 bwe bityo. So balinako 13. So ebifo biri 37 biri mu NRM. Ekyo gye twayise Blue Ocean Strategy. Instead okulwanira bino betwali medda, lwaki tetugenda eri ewali NRM ne tusooka tutekayo amaanyi tukwate ebifo ebyo 37. Nze Moses Kasibantone yansooka e Butambala n'ateekayo okuvuganya okw'omugundu sibe gwali era babba mubbi yali awanguddeyo. Mu kalulu akaddako ne tukkaanya tumanyi tuteekwedde okuwangulayo yadde e Rubaga ewaali Oliver Betkamya Namisango nze nenzira e Butambala. Era nembeera nga mu kiseera ekyo nze mukulembeze wekka mu Greater Mpigi yekka eyaliyo omulonde nga opposition ku level ya parliament. Ekyaddirira nga tukoze kaweefube eyo yonna mu Greater Mpigi mwasigalamu abantu babiri bokka ku level ya parliament abatali ba opposition. Lwakojo ali Egomba ne Silivia neyebale. Ekyo nga kize kubanga twagenda ne tukaabula Kasibante yasookayo n'akaabula olubimbi ensiko nenzija nenkuba amaki amavunike. Nga tugamba bala following example ngezo ebifo bino Kiboga, Mubende na Kasongola betutayinamu babaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo. Obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku level y'omutendera gwaki ogwa parliament. Omutendera ogwokubiri ogusinga okuba nti gwe gwaleese ensasagge waliwo era bye twawangula nga abaabiwangula we twogerera baatuvaako. Ge mazima abamu mu Lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero tife tuli NRM era agenda yambadde pate kala yera. Nabawo n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA Kasibantone memba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batola shahada ne bagamba ffe twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye ne banoba. Kakati mu mutima mulungi ne twagamba Mukama abasaasirireyo muzale n'abalongo ofumo mupya muzale n'abalongo muzalemu n'abaki n'abalongo muje tubazine muje tujja kujja ffe tukube tubayimbira abaki abalongo be muli nunula eggwanga lyaffe ne tugenda mu nsensuubize tuli era enguudo kyonna kyebali tuwaayo tuli nabe ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatula n'akamwa kaabwe hatali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batola shahada ne batulekere ebifo ebyo ffe tugamba nga bikalu nga ebyo ntuga nti bannanga ebyo biri vacant kufa abannuupu ebyo ebifo ababirimu baanoba. Kakati mnyange hajjatiye bwanoba sala wange bwagenda sala yo bwagenda ne sharia ekuweke naku kyenda mugumu ate nga afudde bufu naye baba agenze bugenzi teziwera kyenda ngozaawo bano si bafu naye banoba kati be banoba nate betuba nakisa ne tuteeka ngaffe engeri n'abadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula ebisenge ne mwawula biki ne tukanda tuteekewo n'ennaku 30
beba balimu akadanyuma fa bakati tubagala ibadde bafumbe dia kulwa bana bakomewo yetu bagamba badde bakomewo neneka beba tadde mweze naku asatu tujja kuwasiza nga tuwowa alhamdulillah kachicho kirimo sitani ate wali kirala kyonna owuliriza CBS FM Manduso radio y'abavubuka b'omulembe Omutebi. kasibandi abantu abano bemisana osajja muli kimavunana Medi ekirungi onalebo muwangu ono by the way tawuni yaffe yasingo eyasooka okuba ennene yali ya Mubulo kakati nga bw'oba ogenda Mubulo Muwanga era enkiiko zaffe gye twazikuba nga Muwangu ono nga tumaze okubulangana buli omu ekibuga kimumize nziramu okumusinkana Mubulo mu 21 kulale ya Dr. Besije nga talina watuuka Mubulo nga tayise waffe eddwaliro lyaffe ddene nga liri Gombe nga sina bwe ntuukayo nga siise wa Muwanga kakati nga ne bwe tusinkane Kampala buli omu abuuza munne solonga aze atuuseeke mu kibuga kyewaffe ateeka okuba amanyaabi waffe bwe bali nange senga nalwadde ne ngenda mu ddwaliro ebugoye wali nningirizaawo kyatali mwenkanya senga oyimiriza omuntu Medi n'omugamba nti Muwanga okujja mu parliament mu kusooka menyerayo abantu bataano abamuyamba bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyo kimu okitegedde bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyokubiri kibayita collegism tubadde mu parliament nga bw'olaba kasiba nti onoonye Muwanga omanya ali kumpi oba mpuuga oba Semuju oba Segona oba Namboze ebiseera ebyo naye kirina gye kyava Muwanga ng'ajja mu parliament nga Semuju wa FDC nga ffe tuli ba DP nnyo Semuju yali omuwanika wa ensawo ereeta Muwanga mu parliament nga yatujja mu sente nga FDC ono kyesaagalaga nti koligiwo nti osobola okuyimirira ng'abala bonna batidde okulangira nti ekifo kye kiri vacant nga koligi Muwanga yalangirira ku mpuuga ku lunaku lwe lumu ng'ekyampuuga kiri vacant nti ate ujje weetonde naye ku lunaku lwe lumu nga Lubongo yatalina process yonna gy'ayiseemu naga nti oba mwagala oba kufa oba nkuba oba musana Lubongoya gwe tutaddewo wano kati osobola omubuuza tiimu abagoberera amateeka g'ekifumbo nti bw'anoba obunobi n'ennaku ekyenda teziwera omwaye ennaku Kataabu n'abalala abavuganya ku tiketi ya Nuupu mwabatuuzizza Ddigo ogenda okuddikira eyalinga ekisooka nti Masaka Nyendo Mukungwe ali vacant naye Lubongoya ye ate wano talina kuvuganyizibwa kubona ye deputy president buvunanyizibwa bwe kakati bano bawe NRM credibility nebyekola ng'etulimba nerabikanga yentuufu nti fe abalwanyisa dikiteeta Lubongoya omulangirira ng'abavuganya tebannaba na kutegeera tugenda kuyita mu process ki nalabye abantu abakubira Muwanga engalo nenjukira Obottolo yagati I cannot even pronounce the name Kabaka kuliko abakuba engalo nga singa bo akola ekyo kye yakoze ku Lubongoya neri n'atwalayo abantu ogenda okuwulira abantu abayingira DA ogenda okuwulira abantu abagenda mu bibiina ebirala nga Muwanga ono bamunoonya kumulya Muwanga ali mu kusomoozebwa okw'amaanyi neri katanategeera nti ku mulembe gwe kwe tulabire ebifo nga byaggwa nga bijjamu balina miziro nga biteekamu abatagirina nga Muwanga ye chairman wa kokasi ya Buganda Muwanga nga ye deputy president owa Buganda twali wano musajja mulwanyi tulwana mujja mutya Buganda ku map kati ate Abaganda be bavaako nga tewali na due process Muwanga kye mwabadde mulina okukola eggulo kubuulira abantu ba Nuupu abaagala tiketi tugenda kuyita mu makubo kyagali democratic otherwise kino kye mukola mubikaminga so dictatorial okusinga ne ekibiina kye twagala okujjamu olw'obwa dikiteeta 89.2 FM kulo bagambye nti Muwanga tusanze tulina kitugenda okukola naye nanga nti kino kye kiri mu domini mukira mutezi siriwa network kyekyo mu kasibanda nti kye kiri mu bantu kino okay kye kiri mu bantu papa tulina buyinza tulina tumuwogerako badde bingi naye ampuliza tukiziganya n'abakubaganya ebirowoozo
anti sereko tugenda kino abantu bamanye mwanga abantu bamanye kikina dentegeeza byebyo ne biriwo ambule yakatega tako wawaddewo ndite kunga ndite ki mukasimanti kyabadde ku mwanga ekisoka njagala kyabaddeyo ekyabaddeyo Moses omanya soka n'omanya waise baani njagala abantu batambule n'okumanya olukiiko lwabadde lukiiko twayise bano wammanga yes tulina bammemba baffe abakunga kunga immobilization task force mbuli district twayitayo abantu basatu wano lwasokera iganga by the tulwadde mu Buganda lokka twasokera Mbale olwa Eastern Gundi tugenda ne mu Western tugenda ne mu Northern okay nga buli kitundu tugenda tukubamu olukiiko tuyita wano bammanga tuyita abamobilizer basatu okuva ku buli district kuva ku buli constituency ne basatu okuva ku buli district wano mu Buganda ne tuyitirako abantu bonna abalonde ku mutendera gwa level ya parliament n'abaagala okuvuganya ku mutendera gwa parliament okay ne tuyitirako ba chairperson aba district basentebe n'abaagala okubavuganya babaawo oba bavuganya ku bwa ssentebe ne tuyitirako n'aba municipal council kati twatuuzizza olukiiko olutegedde lwabagala kwesimbawo lwabanoonya bululu mobilization nga tulina okubasimbula batandika okugenda njagala otegere bulungi omulamu Ahmed nga tulina obasimbula obasimbula batandike okukola omulimu ogwa 2026 gwe mulimu gulukiiko lwetwayise yes kubasimbula okay mu kubayita okwo ekigendererwa kwabadde 1 kankinyonyole ti mu bantu eyo osanga bamemba ba NUP bangi nga babiri baagala ekifo basatu baagala ekifo kimu ne mu kifo ky'okuba nga baataakinga omulabe ate ebiseera babimala bo bennyini beesoggola mwagala okisalira eddagala twagala kinogera eddagala twaga nti mugende naye gye mugenze temujjanga eriiso ku goolo omulabe waffe ya NRM kanzi katanya somozebwa ekibiina kwe kiyina okwenjawulo kubeesimbawo ebifo byaffe abantu baffe abatuvuddeko abikasi abayatta so netugana tulawa abatuvaako ne bagenda tubaagaliza emikisa bana ebyo ebifo gye muli mukoleka weefube mubijjuze tugenda mu kulonda naye kasiba nti kitambula tugenda mu kulonda ekitundu ky'ebyokulonda kiyina abalonzi 24,000 muwandiisi ampulirize ye electoral commission Uganda tina abantu 45,900 ogenda mu kulonda kwa 224 census tuli balaba tuli wandika tuli 45,900 ne electoral commission ina abantu abawandiisi 2,400 ekibiro kya kitambula ekyenarimu kiina abewandiisiza abantu 2,000,000 kino yekyogedde kino ku Lwomukaaga era nzina mukyasizza 19 obutundu obugwako niyo embala enyangu gabi milioni 19,900 2,000,000 ekintu parliament yakitereeza bulungi ampuliriza abalonzi bali 24,000 ggwanga lirimanyi eggwanga lirina abantu abatuuze 45,000 ne ku bo NRM mulinako abalonzi abawali mu kirabo kyabwe 2,000,000 ekibiina kya vice chairman vice president Buganda NUP wewandiika 10,000,000 UPC ina 6,000,000 FDC ina abantu 7,000,000 DP ina 3,000,000 bwogatawamu ziri 3,600,000 kasibandi mwebibiina byamwe biina sinakula abatebanaleeta etenaleeta ne walimu tenaleeta niwe nga sebano kasibandi bali 3,600,000 naye nga abalonzi bali 24,000,000 enjawulo ya 12,000,000 negwa ina abantu 45,000 nakusala mwere nga temulambuludde kasibandi kito mulimu n'abayowere ekyo nakyo mukiteekawo
mulambule abantu ffe bagala kutamana kumanya abalonzi bali miliyoni 24 ebibiina bya declarinze membership birina miliyoni 36 bwenzigasse kati awo njala mulambululemu awo omuntu atambulino kampe muwangamiza ensonga naye ensonga naye mugikwateko bwetumalira muwatuddako eyo ojja kumpayo obudde njogereko nange erwa eyamuwanga goli wa nuupu ate ebyenaalimu tebabyogerako nuupu national party ne betuvuganye n'abatajagala balina public entity tumale public property ya nuupu weyatudde tusooke tugende tewudde ku kino ekibuzo kiri bwe kiti olabba muwange gwanga lyagala kumanya omuntu afuna atya kaadi ya nuupu ekyo sooka omaliza ekyo ogenda gifuna otya ofuna otya kaadi ya nuupu ekyokusooka pate yaffe yali eyagala okwetereeza mu ssemateeka era ne tuteekayo ennongoosereza mu electoral commission eziyise ezinaatuwa omukisa okgenda ku byalo ne ku miruka tuteekeyo enkiiko ezinakola electoral college. Jukira nti ekibiina kyaffe abasinga abaagala okukozesa example ey'akalulu akaggwa twali twakamala emyezi 4 nga twakakiteekawo ne tugenda mu kalulu tuwoze bebi ng'akyayavula yalina okugenda okuvuganya mu kalulu n'ate mu kalulu ako waliwo ne covid so n'ebibiina bingi tebyakola nteekateeka ya bulijjo ya campaign kubanga zaali zimenya amateeka agaali gateekebwawo okukola covid abantu obutafuna covid so tugenda mu kulonda nga one pate empya kati ne tutambulira mu pate constitution yaliwo n'amateeka agaali gavuga covid so abantu baayitibwanga ne research neekolebwa mu kitundu nezuula ani asinga obuwagizi era yasangibwanga nti asinga obuwagizi yaweebwanga ticket. A whole body was set up, electoral body. Ng'ekola ekyo. Oba covid ntwakira ntukusinkana. Oba covid n'ekibiina ekipya ne ssemateeka nga bwe twakifuna ekibiina ekyo kyali tekikontana bulungi na nnono za democracy y'ekimmemmette ekibiina era olwamala okugenda mu okulonda nga kuwedde ne tuteekayo okusaba kwaffe electoral commission etukkirize tukole enkyukakyuka mu ssemateeka etwala obuyinza buzize bannanyiniyo wansi kati omulundi guno electoral commission tenayisa nkola eyo n'olwekyo pate mu bingi ennyo byekyasala entotto neesobola otya okutuuka ku muntu afunye kaadi ng'oyo yasaanidde abantu b'ekitundu gwe baagala nga ab'ebutambala gwe baagala si kumukakaatikako nga luli bwe kyali naluli tesi bwe kyali gambe singa bwe kyali luli nkugambye tibaateekawo akakiiko ne kagenda ne kajja erubaga ne kakola research okunoonyereza ne kazuula nti kasiba nti yasobola era naye ne bayitibwa bizo ne bakola test scorecard eyo ng'ejjako contribution yo mu people power mu nuupu omazeemu bbanga ki n'ebirala kati abamu nga mukwano gwange sagagenda mu birala ebiri personal so abamu test eyo bagizusanga nga nzibu ng'okwolwo lwennyini lwaze n'agamba nzize mumpe kaadi kakati lwenzize n'agamba nzize yenzize mumpe ekifo kyakubalibwa tuyalemwa kyakubalibwa oba akasente kebali FM. Amasanyalaze gagenze bannange nga mulabye olina obuzibu bwonna obukwatagana n'ebyamasanyalaze kyangu nnyo kubirayo EDCL ogitegeeza ensonga yo ku namba zino ez'obwereere noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 noti 8 noti 28 5285 oba noti 8 noti 38 5385 enkyukakyuka ez'amaanyi zigenda mu maaso era nga EDCL customer care weeri okukuyamba obuzibu bwonna obukwatagana n'ebyamasanyalaze obuba bubaluseewo. UEDCL erungamizibwa Electricity Regulatory Authority. Big thing about them
MTN Super wali yakapya musite wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya then you kabode smartphone nebya kabibyonna wefunire simu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpolampola ng'ossaayo sente ezitasuka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vaibu zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Mi 1AB3 simu nungi nnyo atenga ya mulembe mpangazi storage nene network nungi ne bwoba mu kikko display nungi eryanda kakobogo sibya kucharginga buli sawa ejira mu colors ezenjawulo egula emitwalo 29 balina ne simu endala nga AB5 AB7 T400 T500 atenga zirina battery kika erina warranty ya myaka 2 wegulire simu ya Mi 1AB3 ove mu halo sikulira hatembu eryanda liweddeko nedda genda maduka gonna gatunda amasimu wegulire simu ya Mi 1AB3 obakuba ku simu noti 7632035 Mi 1AB3 yesimu eriko kati Mi 1 Mobile, the one for you. Oli kumanduso dakika ziri 12 zakata ku ssaawa 2 nkwebazayo na gy'oli bannaffe bano bo bawunya mugongo balina ojja okuwonera omugongo bagala nti baffe mwene tubategeeza ntulese enzijanjaba empya mugenda okuwonyera omugongo gutawanya disiki zakyukakyuka zasesetuka nizinga nerves oba n'omugongo kuluma jangu tukujjanjabe onere eddala ku ssente entono ddala tujjanjaba nakusanyalala omugejjo ekiwanga ebigere nga bizimba bikuma omuliro ebyo byawedde amagulu gagwamu amaanyi ekyo tusinga okutegeera mujje tubajjanjabe ku ssente entono tukola n'ebirala bingi mu byo tuyira kyebita therapy treatment tukola massage tukunyiganyiga tujja waka nikujjanjabira awaka ensi yakyuse okuba simulina ajja kujjanjabira awaka bano banaffe bali Kawempe ku 5 mu maaso g'akatale ku kizimbe kya Kawempe Shopping Arcade bakubire ku simu abe mu mujjanjaba omugongo mu mujjanjaba okusanyalala nga bali ku 075 19 3300 076 5 Multitech Business School omaze sini eyokuna eyomukaaga totula waka weyunge ku Multitech Business School okole diploma degree higher education certificate ne professional accounting mu course nga CPA gobimanyi CTA CIPS ATD ne FIA Sako ICT amasomo gaffe amala getunzi mulimu early childhood development, graphic design, TV and radio production, phone repair and maintenance, plumbing, welding, animated fabrication, building construction, fashion design, ebya salon byonna n'ebyokufumba bibate professional chef training n'amasomo amalala mangi. Essomero baliyita batya Multitech Business School. Lina bagambe ffe ayagala okusoma kubera registra kuwandiike aliko 0702 14 48 98 oba 0775 610 72 Multitech Business School. Soma kulembera wangula. Honorable Muwanga Sebo Deputy President ensonga waluka sabandi gyalese simika sabandi ese banyo ku Lubongoya bukasena wera ku mukuto gwe abayogera nyo ku Lubongoya yaganti n'ojjawo owekika anolita Lubongoya akantu ako kabadde kaluma abantu atali gwokulira kokasi gwokulira kokasi sajja kulya kokasi ne kokasi yange no bakubye nono kokasi yange ya Buganda eri muno omusajja gwe bayita mu 7 we mubendeyo erimu n'abatali bakozi oli wange nkugambye seko omusajja oyo Muganda wano tewali kipya kye tutaddewo kitabangawo n'obutina kipya kitaddewo no Kampala Central yakulemberwako Francis Babu simanyi kikamwagwa abaagala ebyekika ebyekiseera ekyo
Nyombi Tembo wano abaddeko kansala w'erubaga wano n'avukana MP w'e Kasanda musajja mukonjo ye Tembo Kitembo musajja mukonjo we Makindye akiikirirawo olwaleero Nyeko Makindye East bali mwezo ye muki balimuze yensubuga muganda musajja wa Mamba naye bogenda wakiikirira wa ne Joel Senyonyi wakiikirira waliwo Oluhindi waliwo ne Joko Mulozi ne DP yasimbawo Joko Nalozi yasimukasa mpulira mukonjo kamaliza ensonga nabanga mukonjo kwa Joko Mulozi ne wano mu Buganda nga tuva mu bugunjufu obw'ekitalo Masomoji yalondako Daudi Ocheng okubanga akiika mu lukiiko lwa Buganda era nemuweereza mu Lancaster Conference ne mukewayi ne bamuwa constituency Mityana oyagala gamba nti abo bonna baali tebaagala Buganda n'olwekyo eyo ensonga nafu n'ensonga Kasiba nti gyagamba yes Kasiba nti nze Muwanga mukufuula Mpuga kyali nange muyinako ettaffaali ne beri balya funfugu Inzo kwa ya funfugu ne beri balya funfugu etafali oli attaka inzo kuba lya ttaka njagala dinafuya njagala dinafuya tingambe nti neno njagala dinafuya nange Mpuga okufuuka kyali muyinako ettafali ne beri banga lyaki ya funfugu njaganze nange ninafuye nti ya funfugu tekitegeeza nti tujja kutambula ffenna ne bw'oba osobeza kinti ne bw'onooba ogenda mu NRM n'agenda naawe kubanga ffenna twajja twezimba sitambula naawe bw'oba olukutte lwakubadde eri gye tuvudde wala katukwate ku nsonga endala saagala esigale n'abawuliriza olutalo lwange teruli ku bannaani Buganda olutalo lwange olutalo lwange teruli ku bannaani Baganda nze omu ku bakwano bange ennyo Yonalebo Sewungu best man wa musajja Munyarwanda ateekweka n'abalala bangi ebintu bibi ate Buganda buli muntu emukyaza ekisooka twagala tube strategic struggle y'okukyusa gavumenti eno tugitaddemuko n'obulamu Lubongoya mu bigambo bye asobola okuwangula embalala kati ate lwaki anfiiriza ono waawano what strategy is that kyekibalo kyo ekyo kimu asobola okuwangula ewaabwe mu bigambo bye si byange olabe fubitizi muwango no tubadde naye twakola tsuubi nga tugambye tuzimbe abantu abensa tuswala mu Buganda kati tutandise ku importinga yakulemberamu n'okuimportinga batali Baganda bajje wano n'essuubi agyerabidde twagikola tukolewo abantu abasobola okuba abensa okulabirwako abalala abakiminya abalesi yagikola omu ku bagikulemberamu he is now importing so strategically lwaki oleka omuntu asobola okuwangula ekashali ate n'omuleeta wano n'ojjawo Sendegeya it is a strategy kuba Sendegeya tasobola kuwangula kashali secondly Banyombi Tembo n'abalala bayogedde kituufu muleme kuleetawo mbeerera gabano ab'enyalemu ng'ate be balina kasemblesi aka demokrasi Lubongoya gundi Nyombi Tembo okufuuka MP we Kasanda South tiketi yajijja ku kitebe oba yagenda mu structure y'enyalemu ye yamuleeta structure yagenda ku structure kakati ono Lubongoya declared by deputy president nti okufana obutanyagwa netalina na kugenda kuba subjected ku balonzi ba Kampala Central mu kamyufu Muwanga akakase nze gondi Katabu mukwano gwono amukakase nti process ekyaliyo mu bigambo bye lida katono gwerwa kwanga yomu ku bedikire yalinze nti ayagala ekifu Katabu
Mfayo twatekawo suubi tufuna abantu abensa tuswala abasajja abanyankole batandise okuleeta abaabwe bo bafunamu kwawula mawanga sagala bya mawanga Buganda tuyitibwa Buganda kuba tuli Baganda era buli ajja wanafuuka muki kati katumalize kampala okusono naye amanya bakulu bano wanyimidde Sebungu talina walala owakiikirira we baziika kitaawe we baziika jjajjaawe naye bagenda omuziika nawe kateseko naye tyazi kutumira no just one line kasibante twatekawo abantu tusitula abantu abensa mu Buganda nga bakola ebyensa kakati ekyo kiwulidde nga bakola ebyensa so Lubongo yakati yaze okubayigiriza waliwo abakulu bano Mwanga Makinga mbawuliriza nnyo sebutumira nawe naye mbawadde obudde yadde gwabugaba nga njagala abawuliriza bategeere ekika ky'opposition ekiri mu Uganda omu ayise munne dictator bakubaganya ebirowoozo bali democratic si democracy yoyo enali mugweyagala atandikire ku Muwanga gutolina bibyo era byenina Muwanga statement gye yakoze ng'aga nti abawadde ebbanga ebifo bibeere vacant ngambye gwe ku lw'ekibiina kale ne gwe yagikoze bwe twali mu kalulu kali aka 2021 opposition yonna ng'ogigasse yalemwa okusimbawo ba candidates oba abantu mu constituencies 79 so kitegeeza zo we twogerera ku saidi yaabwe ziba vacant kakati amaanyi mu kifo ky'okugamalira mu areas zino ze batalinaamu maanyi ate bali mu kwekuba mu areas ze baatuwangula era enteekateeka yonna gye balina ng'NRM etegeka kulonda structure yaayo benteekateeka ya kusooka kugolola ttumba abo be batakkaanya nabo ekibiina kyolaba ekyenaremu olwaleero tulina abantu naffe be tutakkaanya nabo balina abantu batakkaanya nabo mu kibiina abamu ku bo nga ba MPs abamu ku bo mubaddemu bawulira nga bayita balebo MPs naye wabaddewo level ya tolerance nti owaaye yadde beeyisa bwe bati naye kati bakwatirire mpolampola basigale nga bajja singa twali tukola dictatorship ng'eya Muwanga ne banne abantu nga Batinka Simire abantu nga Basekikubo singa osanga ku tebo y'NRM tebakola ki tebaliwo olwaleero naye mwebali era tetubawanga nsalesale bagoba kubanga tumanyi nti mu demokrasiya wabaawo oluusi abakola ebintu abaana abagenda mu extreme naye n'obakumaakuma okulabanga ekibiina kibaawo so n'olwekyo nsuubira nti Muwanga mutumenyaffe bemuvuganya nabo kubanga n'okusamba ne ttiimu etasobola kusamba bulungi nakyo tekiba kirungi nnyo abadde ayanjula omulamu ogwokubiri era nze kangutandikirako tandikira omulamu ogwokubiri enamba zino akugambye nti NRM abantu emitwalo 2 ebyalo bye tulina mu Uganda byonna biri emitwalo 68 electoral commission biri gazetted mu byalo ebyo NRM ng'ekibiina buli kyalo balinako register teri kyalo ekitaliko register y'NRM era teri kyalo kyogenda munosangamo bantu 5 osangamu abantu abawera mu register y'NRM okulonda ku bagenda okulonda structure okulonda baflaga bearers ba LC1 ne LC2 okulonda bagundi baflaga bearers b'ekibiina ku level zonna paka ku president bagenda kukozesa registers zino kati ffe tuvayo ne tukugamba nti tuli mu mitwalo 19 mu emitwalo 8 milioni 19 mu emitwalo 8 oba milioni 2 for at least tubaako ne kitukulaga
nti buli kyalo tulina register kiri kyenagambye nti bwe nagasegase yes bina byonna nga nzikiriza nti byonna byabadde byebyo ziri $3,600,000 abalonzi bali $10,000 naye ZNRM zirabika ne bwe nkugamba olwaleero kati bikwatagana biti ebyo yes ngenda ebiina buli mwaga nze nina bano buli omu alaga evidence kubanga nkugambye kanzije 89.2 FM. Kale wuliriza Colgate ayina ekigendererwa okufuula ebibuno yaffe ebiramu n'amannya amagumu bagenda mu maaso nga bakola n'enkyukakyuka kintu kinene nnyo. Colgate abo akozesa eddagala ly'obutonde ery'ekinnansi naligatta ne sayansi wa Colgate lw'ebibuno ebiramu n'amannya amagumu era tebajja kuleka mabega kamwenyumwenyu konna. Gezesaako Colgate abo omupya leero. Owai airline yaffe nyumirwa engeri empya 5 ez'okwagala omwana wo era okuuma olususu lw'omwana wo. Movit Baby Jelly Original okukuza omwana wo. Movit Baby Jelly Aloe Vera okukuuma olususu lwa shibubu wo. Movit Baby Jelly Cocoa Butter okubudaabuda pinku wo. Akawawa ka Movit Baby Jelly akasaamusaamu okukakkanya omwana wo omuto. Ne Movit Baby Jelly Avocado okugonza olususu lwa bujubuju. Bisange maduka gonna agakuli okumpi. Movit Baby Jelly okwekakasa kw'olunaku lwonna. Kankwanjulira obubalagavu bwa wayini akamuddwa mu bibala ebya buli ngeri nga buli mumiro gw'oyiwayo obutonde bwennyini obutuukiridde okulabirira obulamu bwo. Tale of 5 wansi wa Seta Group of Companies bakusogoledde wayini okuva mu bibala eby'enjawulo okuva mu menvu, ennanas, ennimu, amapeera, ebitafeeri, enkomamawanga, hibiscus. Wayini ono tumunywa tuwoomerwa ate nga bwe tujjanjaba. Akawungeezi kaffe kaba kasukkulumu nnyo nga tulina wayini okuva mu Tale of 5 basange Seta opposite ne St. Augustine's Catholic Church oba mu supermarket zonna okwetolola eggwanga ne ku Unia House edduuka namba 25 ku William Street. Essimu noti 752-611-9 oba noti 776-611-9. Oli ku Manduso dikazezo nzira 28 zakaita ku ssaawa ebbiri tukutte mulamagufu gw'okubiri ampuliriza ebibiina ebyakwogera abantu bamemba baabyo mu bitabo byabwe bali $3,600,000 mu kitambula RCC. Byabakama atugamba ayina abalonzi $2,400,000. NRM bitabo byayo erinamu $2,000,000 muza $1,000,000 zokka okweza $2,400,000. Discuss. Badde nkugamba nti kubaganya birowoozo. Badde nkugamba nti tukwate na ku Electoral Commission y'abyabakama. Ebibiina byonna ebikuwadde ennamba ebitudde ennamba byonna ziri $3,300,000. Ku $3,300,000 yesebo ffe tulinako 2 kitegeeza 16 bano bagamba zaabwe. Naye mbadde nkugamba nga tugenda mu kuwummula nti buli omu aleete evidence ey'aba members bayogerako. Ffe mu kibiina eky'NRM bw'ogenda bajja kugira registers zirabe nga zirimu abantu. Twali kawempe mu kalulu nga batugamba nti mulina abantu mitwalo 2 batutte omusango election petition baga nti balina bameka nti bo balina emitwalo 2 bafuna batya 8 n'omutwalo gw'abalina kitambula. Suubira nti ye namba gyebawaddeyo naye evidence gyasaba bo bagitutte mu NRM kino kikola registazi weeziri ne Lubaga mmanyi abagundi ab'NRM bameka bali mu register. Katugambe nti bituufu bandukiza nti batuufu 36 24 mulina 2. Kakati nakino njagala nkitangaazeemu kazinga butangaza aya ne banki kutegeeza nti osimba nyo line downloading application yawe bwe oli ku simu osobola ku download simu kika kyolina so gena download no gena mu App Store oba Google Play oba yaffe no zine zaffe osobola bwe oli ku iPhone gena mu App Store bwe oli no Samsung gena mu Google Play o downloading application ya I&M Bank ogi downloading enijja kuyamba okubankinga sente zo unawo oli ekiseera kyonna era nga
banking nguli smart chibato banking smarter on the go kumugendo ye I&M bank uganti ugenda bugenzi bo ina iPhone mu Apple Store downloading I&M application yeno ya bulu je kujira ya bulu elimaka sota akeru wekati omanti yeyo osobola okusasula amasanyalaze kino kyegala okukola ku sente zo kasita ofuna ekisoka soba olina account mu I&M bank ekyo kimu kyokulina downloadinga ng'ogeze mu App Store Google Play ojja kuba ensi ekunyumira ddala bulungi nnyo. Ennyumba tuzitunda tuzizimba era tukutegeeza buli gudde olutuma Kampala tulinako ennyumba ffe baani aba honest estate developers tukulembeza weza ffe n'okukulembeza mazima tuli mu Kampala oluguudo balita Martin Road mujjo tusanga nga agenda ku Aga Khan gyosanga honest estate developers mwaniro ikisimbe kiri akulanda abantu wenyini ebigambo jabira ekyo jagiraba iyagwa nibyo jagiraba kimu kisenje kitotya tuno kisengo je kula nyukula nabe iyagwa nenga echweri iyagwa biweri eje honest okay bayine take gayaza bayine nakawuka bayine chiwenda mabombwe kachiri nampunge nansana bujuko kigoma bayine bugembe namusera bayine namusera phase 3 bayine kachiri bayine kachiri magogo bayine gobere wafo nyine bayine taka muguluka phase 1 phase 2 banno aba honest buli lugudo luyagala bayina kettaka ekibanyampo nabakiriza enamugongo bayinayo esonde honest estate developers bazimba n'okutunda amayumba kitambula gatta bibiri kibitegeeza kakati nekyolina okumanya nti bw'otunulira ebibiina ebituvuganya ebiri ku opposition nopu abagikoze abasinga bavudde mu FDC bavudde mu DP bavudde mu UPC enze ndi ku namba yes wenzja ndi ku namba kituufu kakati mukaga kwabiri munya kwabiri kati enamba y'opposition yonna gy'olabanga ababalekera entono abasinga aba opposition ba members bagwa kumpi mu bibiina byonna kubanga abadde mu DP bw'abajja okuyingira mu register ya NUP tasobola kuta DP ye agamba osanga ebirigira ndidda mu kibiina ky'abajjajja abadde mu FDC nga yavaayo najja mu NUP agawai yadde nyingidde NUP kuba yerina amasanyalaze kati mu opposition naye ate nina okusigala mu FDC yange kati bo enamba birina okutawaanya naye abeNRM obo tebalina nnyo bibiina birala bibavuddemu otunula abiri mu nnya kuyingira yes yabakamazi alina nga mu minaka abiri bano balina bongatta mwenna mwina 36 kitegeeza ki ekyo si buli muntu ali mu register y'ekibiina first of all enamba eyo eteekeddwa okubanga nnene okusinga kubanga nga bwe nkugambye waliwo ababeera mu bibiina byonna olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo era bwe tuba nga tunaasolovinga ekintu ekyo kyetaaga buli kibiina wabeewo platform nga buli memba w'ekibiina abeera ku system ebyuma bikalimagezi nga kitambula bwagamba nti ali mu NRM bw'aba yeewandisizza mu NUP ng'ekyuma kisobola okugira nti ono agwa mu bibiina 2 oba 3 we tujja okutereeza ekigambo ky'ennamba naye ekisembayo ku nsonga eno yennyini nti abeNRM balina advantage nti balina structure okutuuka wansi so ku extracting enamba yaabwe n'ogikiririzaamu kyanguwa nnyo kuba bakulaga buli kyalo tulina obukulembeze obwa 3 tulina kino paka waggulu so kakati bano bannaffe naddala abasinga tuvuganya balina nabo okuvaayo okutulaga nti bannange ku buli kyalo naffe tulina eri yellow book kale tulina red book era red book eno buli kyalo erimu abantu bwe bati babagamba balina milioni 10 babuzayo 14 zampapula zampapula kubanga za computer ezaffe zisobola okulabika kasibante medi abatuuliriza abantu mukibugondeze kino kitegeeza ki ekisooka bano bafere abayenYRM mubegendereze kyamaani w'ekibiina kyabwe yabadde mu Greater Mubende ndowooza wiiki ewedde oba ku Mande no wiiki ewedde
yali kibuga kuloko nenfuna omukisa ng'abakulembeze abamu mbamanyi mu Mityana, meeya waayo owekitiibwa Faustine Mukambwe, meeya wa Central Division owekitiibwa Daudi Malagala. Kati nenfuna omukisa ogwokubiri, nenfuna attendance list yabaddeko n'okusasula omukulu yasinkanya abakulembeze eggulo limu enkeera agende ndoza olukuŋŋaana yalukubye ekiboga. Era lisiti eyo bonobo oyagala okulaga obufere ngenda gikuwaako. Kati buli aliko yafunye ssente okulaga nti yakkiriza okubeerawo. Ewa Central Division ewakulemberwa Meeya David Malagala erinnya mulimu Solomon Ogwalu, era n'essimu y'omuntu n'ebeerako, era ne batiikinga nga basasula dozadde bafuna emitwalo 5 transport refund. Kati ewa meeya wa Mityana municipality Faustine Mukambwe ne bateekako essimu endala, era nnyini ssimu oyo ye n'afuna ssente kubanga basizaako erinnya lya meeya ne bateekako essimu ya recipient w'essente kuba zadde ziyita kuki eri bano abatamanyi bufere buli mu kibiina kyabwe. Bwe basoma lisiti bakubuulira omuwendo gw'abantu ababaddeyo ne bakga nti ne meeya wa Mityana yabaddeyo n'owa Central Division kubanga ku lisiti kuliko amannya agaliyo. Meeya wa NUP Bombi, omu ku ba assistant RDC ndezamuyita Kakooza owa Mityana bamuwandiisenga omu ku bakansala aba Mityana actually some ba assistant RDC bagendedde ku list bagendedde ku list eya bakansala aba municipal council. Kati bino figa byolaba nti tulina milioni 10 bwe bityo bwe babi manufacturinga era birimu ne sente baba wadde bilioni 4 baspendinze 40 billion Uganda shillings okukompilinga list eyo. Kati baziridde medical onogendako n'olaba amanya ng'omanye ekitundu noga nti Masuulita mumbuulire Ssekabanja yaani bajja kudduka emisinde era senga aba istudinda ko wakoze presentation hiyo. This is purely my personal information ijompa kakati ng'ekyo nkimaze so ebyo gundi z'abafere biri fake naye babiriddeko 40 billion Uganda shillings. Kyovolaba nti ekawempe bagenze mu kooti mu electoral petition nga baloopa ne batwala obumu ku bujulizi nti tulina abalonzi wano bamemba emitwalo 2 tufuna tutya 8 nga bo balowooza nti obwo bujulizi bumala okulaga nti bababbye. Bwe banaasoma amannya ago senga babaawo omugezi kubo n'abaga nti tukole sampling tugendeko egindi mumbuulire medinsereko yaani wano Kawempe Kibe zone ojja kulaba emisinde naye ng'ekyo kiwedde kino kinene kyembadde. Yes. Mukirambulira abantu bakitegeere. Ekisooka bano 36 tuyabiri munnya mumbuza 12 balowooza mwe temunnaleeta. Yes. Nti register electoral commission eriko abalonzi milioni 2 munnya. Polling station ziri ana mu ntwale na mu 12. Nti bateekwa kuba nabo nga benkana n'omuwendo ogwo. Kyovolaba nti ekikemo kibajjira ne batayawula memba na muwagizi. Labour Party efuga Bungereza. Bungereza abalonzi bali over 20 million, actually ndoza bali 40 million abalonzi. Labour Party eri mbuyinza erina bamemba emitwalo 32. Ejiddira Conservative Party erina emitwalo 22. And period lwaki memba n'omuwagizi baba banjawulo. Omuwagizi bamuyita supporter talina kuba mutawaana mugende mu compiling abalonzi kumpi binde ba member nga benkana n'abalonzi for what mumbuulire qualifications emusinzirako okuteeka omuntu nti member. Era no bino byayogera bye biraga obunanfuusi n'obulalu obuli mu nsi yaffe
nti ono ali mu government efuze emyaka 40 yaga nti naye omuntu mu IT ono yali badde nga bwe yeewandiisa nga member nga taddamu kuwandiisa walala kati akibuulira ffe tukikole ye yali muki mu government so baddira ne basupporter nabo ne babafuula abawagizi supporter ayagala ki ekyawo ky'omutwalidde ekitole kya sabbuuni mwabeni alimu abantu mbagulira mwenge bajje bewandiise lwaki tebagunywa ne bewandiisa kubanga kyoyagala ngoze kumulamu yes member owa ekibiina ky'obufuzi alina ebisaanyizo byalina okuyita oba okugwa n'ataba member ow'ekibiina ky'obufuzi alina ne membership fee kakati bano ne kyebakola beeyitira auditor general bw'obanga membership fee ya mutwalo mu kibiina ky'NRM buli agula membership card bano basobola okuproducinga obuwumbi bw'essente ze bayogera nti balina omuwendo gw'abantu $2,000,000 guli reflectinga $2,000,000 times membership fee bano bazina ku account senga auditor general nga mu nsi badde etegeera abasaba accountability y'ensaasaanya yaazo so nebe balangirira byakiralufu kino kitegeeza kikasaba nti gwenga bya yes ultimately kitegeeza bwe tuti omuzannyo gw'okulonda bwe bagukola nayogerako wano nti omulonzi mu Uganda asobola okulonda e Kampala era bano babalondesa n'agenda n'alonda Mubende kuba n'okwewandiisa kye kimu kakati ono alina $2,000,000 opposition ni toto erina $16,000,000 toto ye $3,600,000 omanyi kye kitegeeza kyembuuza ggwe nti ono gwage nti asobola okuwandiisa mu NUP ne yewandiisa mu DP ne yewandiisa mu FDC senga ne DA badde kibiina ne yewandiisa mu DA n'okulonda bwe kutyo bwe tulina okukuba mu ttooki nti kitegeeza abantu ku lisiti y'okwewandiisa nakwo erinnya lya Medit ligaana kuyingiramu ku voters roll liyingiramu emirundi 8 eri ne bagenda ne balisootingira ewalala sebo sentebe omumyuka sebo kakati kasibanta akyogeddeko n'endowooza omukulu tumuweyo lesson yabwereere kitambula Medi n'abatuli ebibiina biba n'emitooke ena ekibiina kyonna mu nsi yonna kiba n'obukulembeze leadership bekiba kitandika kiyinza n'okuba ne bafawunda nga batono ne bakola obukulembeze bekimala kinoonya be bayita bammemba abakkiririza mu miramwa gy'ekibiina ogitambulirako era nga ne constitution y'ekibiina bagigoberera butiribiri era nga be bafeesi yakyo kyovula bewaffe betwagera nti abo bagize babuuse awali vakanti kubanga abo tebasobodde goberera kibiina semateeka waakyo n'ebigendera byakyo butiribiri bukuusa okusigala n'abantu abavudde ku semateeka w'ekibiina era nga tebakyatambulira n'ekibiina kyekikkiririzaamu for political expedience byebyonoonyo ebyobufuzi bano bye bakola kyoli ne baba yonoonese abbye sente akoze eki ffe kasita abaatulonda omanyi ng'agiragira ffe memba waffe kyovula bazimbye kino kireetya obulyake obunyazi nga bakuŋŋaanya buli mwonoonefu namukuŋŋaanyizaawo actually waliwo omusajja omu ono media manyi gasiba ntumanyi wali empigi ng'okkirirawo yali ate mu lutobazi nga akolawo obwato yateekawo ekifaananyi kya muhoozi emaya nagamba ono memba wa NRM era abantu bonna abamenya amateeka g'oku nguudo okwo emabega wano bateekayo ebijaketi ne bakutegeeza nti kati bano be ba NRM so ekibiina tekisobola kubeera nga mukokota membership ya party tebaba bamukokota oleeta abo bokka abategedde omulamwa era bagivaako they cease to be members ekibiina kirimu omuki omulamwa kyovula bonanga nti nabadde tough dictator no I know how a party should run era twaga tukulembere NUP nga party tefaanana zino nti muyololero ayonoonye yakoze ebikiika biki tukugamba kati tutwalire wamu kasa tuli mu buyinza ne twonoona ensi kakati ekyo ne kibeerawo omutendero gw'okulikasiba nti gwayogeddeko gwe gw'aba supporters bo bw'oboogera bye boogera
batandika okufuuka abawagizi b'ekibiina ogwona omutendera mukulu era memba b'ekibiina baba batono kubanga abo baba n'enzikiriza kanzika tuno sebo 89.2 FM